sente z'amagye n'abaana be balina basomesa babawe sovereign pay naye baleka omuvubuka kuba a young generation. Lwaki ali mukwesimbawo? Is there a reason behind him? And I don't know because he's struggling by he looks sick. He looks sick. He's not okay. Ate akaddiye baleka ali esente ezo bannaye. So ogwagazi Nwagi nga yanyumye lena. Nwagi yakubye omuntu Tteke. Naye sibayinza agenda kunzija ku Nwagi kuba nange Nwagi awo nkwatirira bakusabulire. Nwagi yabadde 40 poto. Pazi mwagamba. Okigambire njagala ndabe gwe yakubye yabadde amukuttewa. Oba ine engeri gye yamusambye teyadde Ntungamo. Ntungamo 40 poto. Ntungamo yasase n'abuuzaako awo katulabe njagala ndabe kire Tteke gye gwavudde yasose nakubeetondera mukazi wattu n'asooka n'abagamba manyi bakyali bange nzizeemu leetimu please forgive me I'm human enguudo zewammwe nammwe muzimanyi naye ng'oluguudo lwaffe lulungi naye zaawala nnyo abasheshe bambe mu nsaasire ne baseka ne bakuba obugalo before the storm came naye kyemmanyi gwe yakubye omugere yaguwuliddemu yamukubye omugere yamukwatiridde omanyi netegereza video eno for like about 10 times nga wenda bandaba ekikulu kyavudde ku Nwagi okusamba omusajja ono balina omuze by the way gwagala okukwata abakyala underskirt omanyi bye bakolanga mu primary abaana abalenzi yes which is not normal it's not really good. Video bagirabye bulungi oba tugibaddizeeyo tulyoke tugende mu Bulango tugenda mu Bulango Jackster tukole ku nsimbi za Kama Feda chaziri 15 zakayita ku ssaawa 10 wabula te Mountain Dew bagamba nywereza ddala olwendo olunywe. Bane bagenda kuba ku